Open Media. Tamenya njagala mutegere point eno. Tamenya akulawo buguzi naggalawo. Tamenya simuzo yabibba ebyo tetumanyi. Tamenya era nali neddagala lino erisembyeyo waliwo dispenser. naye nze bwe mulaba sina kiriniki sina wentonda ddagala era nze byeddagala sibimanyi nga nze agambye nti guno mulundi gwakubiri ng'omutuma nga mutuma ki nga mutuma nze nange nkola mu ddagala bwe mba njagala olitoola alitwala buswazi ng'omulaga ebisumuzi bibiri nze siyenze simutumangako bisumu esimu yange wene ogireeta wano siyogerangako naye ku ssimu musobola okugenda mu gikyeki nga muki mu kampuni. Ono Tamenya tebasanga nti wamenye agulawo ki buguzi nakola ki natwala eddagala kati ku luno olw'enkomero mbu inikyagi ya mupiininzi n'agamba mufunirayo abantu babiri obagamba aba b'oguza eddagala nja kusaasira kati olwakigambye inikyagi n'awaayo amannya gaffe okitegeera kati olwawaddeyo amannya gaffe bambi unfortunately teyamusonyiye n'amuleetera. Dokita yatuukawo nga dispensing simenye kufulu kweri ngeri kiriya bulungi nnyo ngeri locked kati simanyi omwami oyo yayisa ddagala yamanyi ne baadakulagana nga obakulagana ne badispensa oba alina kisumuluzo oba alina ki omwami oyo nyini yamanyi isangala sanga kulikani nani public nurse even and nursing assistant era bebasooka n'okuta omwe namulonde public nurse nakitoloze tize nursing assistant nursing assistant atole mulala public nurse bamutana mulundu anet ulibe yawaayo mu statement yabe twasonawo ku police bakwata ku lwokuna oleka bate ku lwokutaano neda zasimye zampaako oba mpaye 5 bwati wajja otya okwenyigira mu kubuza eddagala eryo lyabula litya olusisita eyandagira wali ekisumuzo netulijjanyi litya netugenda neŋŋenda nensugulawo wenajjayo netufuna bokisi 4 wetwafuna bokisi 4 nentereka mu kioski then mu kioski dokita weyajja ku makya dispenser nagezaako okumugamba nti eddagala lyeteriwo namubuuza bokisi meka nti bokisi 4 then dokita bwatyo nanoonya wanoonya netugenda ku poliisi nangamba samumbuulira amazima nja kusonyiwa nemubuulira amazima era nemulagira n'eddagala weriri mazima kyagwamubuulira nti bokisi 4 nze nzirina era ziri mu kifo bwekiti era netugendayo netuzifuna netuddayo ku poliisi emitwalo 6 nze yange ze mwatunda oba ze yakuwaako zezo zeyampa ngezizo ate mwatunda mmeka okumpaako emitwalo 6 abula nesimanyi ze yatunda naye nze yampa lumu emitwalo 6 lwali lwakubiri nga nkoze ekiro lwali lumami etukola shifts atukola olwokubiri nze nali ku kiro saawa 4 ez'ekiro naye ndi ku geeti awo najja n'ekikopo kya caayi naŋŋamba mwana nti kanywereko caayi munda muneno konza ogenda side kiti ngenda wano ku OPD block eyo liko side pharmacy side main store main store yegalwa n'ebisumuzo ebigala ne store manager wenzijiramu nange simanyi wenzijira dokita yaŋŋambye omusango guyaŋŋambako ng'akyali ebbaale dokita Sebagala Karimu ti yali negligence of my duty okukkiriza omuntu atali ku duty okuyingira okubeera nti ali mugundi ali mu ddwaliro. eddagala walira bakole babba eddagala naliraba ndi ku poliisi ng'omwami alikomezaawo yalitwala omwami gwe bayita Isangala Sam ali mukola statement yayaguza ono olaba ne Yesu bamukomerera ng'omuntu amuwayiriza busobola okukeera ekyo olina agamba nti nyo nabbye naawe naye wabbye naye
oba wabbye naye nange nakwebite bwe bibeera omuntu asobola okwesibako naye tolina kyobbye wali omuwaddeko emitwalo 6 mu kusitoka sikimuwangako This one. era nze gwolaba bagenzere mu nju yange ne banjaza nga sinamu kadagala wadde naaka nze bali nakolayo emyaka 4 musobola okugenda ne mubuuza abantu bonna ku kyalo bambaguza eddagala myaka 3 ye omwami oyo azze ngabba si lwe lusoose abba ali ku disoopu mu sitoowa ebisumuzo abifuna atya alina ebisumuzo by'omusitoowa abba nga mu sitoowa main sitoowa nabba ne mu dispensary nze siri dispensa sibeera na bisumuzo era omwami oyo wabba tamenya agulawo bulungi naggalawo okitegeera agula bulungi agenze nga apology ziri eyo zonna akola apologies fera bwe tubadde tugamba nga ine kyaji kyusa ku padlocks twasula mu poliisi ku Lwokuna bwe twasula mu poliisi ku Lwokuna ne bagenda ne bakyekinga ebifo byaffe tebasanga mu ddagala oyo nebeera gye yatwala awalala gyatwale emigundi eddagala li ne basangayo eddagala owaffe tebasangayo ddagala eri statement yabadde ayogeranga mu dinisambu yayagala okuteekamuko ebijinzi ebinene kubanga tebajja bitwala ebanaaba babalekula nange banandekuliramu eyo statement egi yagambanga eri abantu hizanasikali yewe yafuna ebisulumuzo by'okwaccessinganga byabba ffe tetubimanyi nze amunoti dispensa amunoti store owa store main store eddagala liva mu main store nerijja mu dispensary naye wali obyeko eddagala bukyokola nsa sibbangako eddagala nayingira gavumenti 2006 sibbangako eddagala bandeke basina musango sigulanga kusaamu ddagala simugulangako wadde olunaku kuba nange wembanjagala eddagala nsobola olisaba nendiwandiika ne balina nze wenkola ndi accessible okwejjirayo eddagala lwaki ngenda ku musirikale anguza eddagala n'ekirala essimu yange tubadde twagala kubanga si mukwano gwange soogera naye simukubira masimu ezo diiru zikolerezebwa ku ki ku masimu essimu zino bagende bagende mu kampuni baprintinge communications tubadde tubeeranga nazo magolo kati wiki 3 kati ziweze 3 yajja nalindi awo najja wajja nangamba nimujamu naye nimebyentunde byamakizo bwana akasende kolaki mpaako oli gandi oli akola nono nimugamba saazi no sirina sente ati benta asaka kona kolina ukobokola kiko obumpa nimugamba olina ki nangamba namuko ACT momenta muri kotem nampako zali dozi 10 size zo strip sekulu nangamba mpayo mutwalo nemuwa yampako olunaku olumu zali dozi 10 ACT n'aba suspects 5 abasatu bali mu komera ababiri bali ku bondi okunonyeza kugenda maaso tubaguddeko emisango gya njawulo buli omu mu kiti kye nga wamanga wano omu yaguddwako ogwa neglect of duty nga yasikari omulala operating a drug shop illegally n'omulala gali ku being in possession of government stores. So okunonyeza kugenda maaso bwe kinazulibwa nti waliwo obujulizi bajja kuba basimbibwa mu kooti bavunanibwe mu mbuga z'amateeka. Tukubiriza abantu abasawo baffe okukola emirimu professionally nti bw'oba okola ng'omusawo ate tolina kutunda ddagala kubanga bwe kizulibwa nti kituufu oba otyobodde ekitiibwa ky'eggwanga lino erikuwa omusaala ate oba okosaana bulamu bwa muntu kubanga omuntu bw'anajja ku ddwaliro nga tewali ddagala omuntu oyo ayinza n'okuviirako okufa n'okuvumisa linnya lya gavumenti bye tusobola kutakkiriza.